Emmotoka yo bagikiise mbuteyingira ekibuga. That is nonsense. Yes, mawulire agakagwawo getulina essaawa zino ampuliriza ebigambo birungi si birungi eri President Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu ebya Western. Mpuliriza bulungi, waliwo amawulire agazuuse gano nga gakakasiddwa engeri Mwami Museveni gye yajja. Waliwo akakodyo akapya akazuuse, ono agenda kuvaawo atya. Waliwo ebigambo ebyayogerwa era nga byalagulwa, kaakati obubonero bwonna butandise okweyoleka. Abaakubye abawagizi ba NUP eggulo ababadde bambalidde emigemerawala nga balina emiggo embuukuuli n'amayinja, waliwo bwina afulumye ani yabasindise. Ampuliriza ebigambo biriwaawo n'ebifundikira bifulumye. Kaakati no mu mbeera y'emu mukwano gwange atambula n'omukuto gwa AKTV Media Uganda, wuliriza mukyala Kibalama eyafudde eno yasangiddwa mu kinaabiro ng'aguddemu ate bwina azuuse. Ono teyafudde yekka, baatuze mutuge. Poliisi evuddeyo ku nsonga eno n'ekakasa ebigambo bino. Ampuliriza kyannaku nnyo kitiisa. Waliwo amawulire ge nakoledde ng'omukyalo ono waliwo bwino yabadde afulumye bwe yabadde aguddeko amayitire ga bbaawe, era ono yasigala anoonyereza mpola mpola munda. Kaakati ono kigambibwa yabadde amaze okuzuula bwino ku ngeri bbaawe yabuzibwawo, ani yali yamubuzaawo, ali luddawa, abadde yafa. Kaakati nno kyamuviiriddeko okuttibwa. Kyannaku nnyo alesse abaana abato nga tewali alabirira, tewali ayamba. Ngenda kuwa bwino ku nsonga eno nga ne poliisi kennyini kyaddaaki alipoota envannyuma eraze ani yatuze omuntu ono. Kaakati no bino nga bigenda mu maaso, President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku olwaleero agenzeeko wali mu maka g'omukyalo ono bambi eyafudde era n'akubagiza, era ono n'ateeka n'ekimuli ku mubiri gw'omugenzi wadde abaita n'abakubeera nga aziikibwa. Mu kutu gwa nkyukakyuka nja kusaba n'obuwombeefu gano n'amalala mangi nga kuleetedde ogenda kubeera nga ogawulira era ogenda galaba olunaku olwaleero. Lwaki Mwami Museveni ayongedde okutya, ayongedde okusattira, ayongedde okubeera ng'onaakankana olwa Mwami Kyagulanyi? Olunaku olw'eggulo mwalabye ensasagge amagye ne poliisi. Ampuliriza ebyabadde mu ngoye eza bulijjo, ebisajja nga bibiyambadde ne bikuba abantu nga bakubira bwerere. Kakati nno nga sinabakubeera nga nkutuusa eyo video soko jimpere ekigalo mukwano gwange. Ampuliriza ompya nja kusaba osubscribinge ku mukuto gw'enkyukakyuka embeera tusimbule botti olunaku olwaleero, kubanga ebyabaddewo n'Abedi Bwanika. Ampuliriza olukwe lwavudde omusajja ono okutuuka okumutwala entatinda. Ampuliriza si ye yekka, ne Mathias Mpuuga baamututte talinnya. Kaakati nno abasajja bano bombi bakiguddeko. Wabula eyo kasooka tuveeyo butereevu nnyo nkulage gye byavudde ne gye byalaze, ani abadde mabega wa bino, lwaki bagobeddwa. Gulaba katambi kambikwe mu bujjuvu ate nkomewo tusimbule. Kubanga abasajja bano babadde bafuuse ekyonga bwe bagenda ku marediyo, bwe bagenda ku mativi nga balowooza bakitalo nnyo. Jjukira waliwo eŋŋombe yatandikawo nti abantu bano tubaboole, abo bonna bonna abeerimbika mu nkyukakyuka naye nga si bannaffe tubaboole. Kaakati kino kyatandikidde ku musajja Abedi Bwanika, era oluvannyuma olunaku olwajjo ne kigenda ku musajja Mathias Mpuuga. Jjukira nti bano baakeyongeza ne ssente ez'omuwi w'omusolo. Kaakati n'abantu banyiivu, abantu batabufu, abantu bakambwe. Video jimpere ekigalo mpya nja kusaba osubscribinge okoone ku kadde mukwano gwange. Ampuliriza buli video zeteekayo ng'eno ereme kubeera nga ekusoba. Kanzooka nkutwala wa Abedi Bwanika mu bujjuvu olabe emisinde tukomewo. Omugalatiya Honorable Abedi Bwanika ngono embaka wa Parliament akiikirira Kimanya Kabonera awonedde watono awalemekkera okubuuka okugajjambulwa abavubuka ababadde abakawo ng'omususa nga bano bamulangidde enkwe obunnanfuusi effubitizi eryamutuusa okulya mu Kyagulanyi olukwe n'amweyawulako nga kyokka ye yamutuusa ku kifo kye yaliko kati oluvannyuma lw'okwesimbawo enfunda 3 ng'agwa. Abedi Bwanika alya mu Bobi Wine olukwe gasiya kaali kamaze ebisanja bimekanga kayitawo. Lwaki yalya mu muganda munno olukwe? Bali ayo mu Parliament agizimbisa kabutaatu talina byasante esalidde mu muganda munno olukwe. Abalali entumbi ya Abedi Bwanika. Bano okumulangira basinzidde ku mukolo ogw'okuziika omugenzi Kiwanuka Sam abadde omutuuze w'ekisolera mu ggombolola y'Ennama mu disitulikiti y'e Mukono ng'onaaziikiddwa namungi w'omuntu ku kyalo Sugu ekisangibwa mu ggombolola y'Engogwe mu disitulikiti y'e Buyikwe. Katonda yatuteekerateekera abantu, yatuterekera, yatereka okufa kambaterekera okufa omulundi gumu ng'ayagala buli omu akkiriza Yesu abeere ng'afunye okufa kwa mulundi gumu gwokka kwa mubiri. Abedi Bwanika nga tannafubutulwa
asoose kwogerako eri abakungubazi bw'atyo n'abasaba okulonda abo bokka abasobola okufuuwa oluzungu kubanga mu paaliyamenti lwe lulimi olukozesebwa mu kuteesa nga n'olwekyo bave mu kulonda abantu abadda mu kugereesa okwogera ebisoko n'ebitontome. Mu paalamenti bateesa mu luzungu ankiddemu. Paalamenti ya Uganda wano bwe tuba tukampeininga mu Buganda twogera Oluganda n'ebisoko ne tubijjayo, naye mukakase nga be mulonda oluzungu balutegeera kuba lwe bateesaamu. Onoolonda olw'ebisoko eby'Oluganda ajja kutuuka mu paalamenti olulimi lwesibe, ate mugambe nti mwatuma omuntu ng'eri amumuunya bumuumuunya. Mwe abantu abalonda abantu temusobola kuŋŋamba gwe mulonda temumanyi oba yasoma oba teyasoma. Omuntu asobola genda Kampala emyezi 3 n'akomawo ne diguli nammwe ne mukkiriza. Mbasabye bwe mubuusabuusa temumuwakanya. Olubadde okumaliriza okuteeka omubiri gw'omugenzi mu nnyumba ye ey'olubeerera, abavubuka abatategedde gye bavudde basazeeko Abedi Bwanika ne batandika okumuwerekereza ebigambo ebisongovu nga bwe bamulangira obutayagaliza enkwesako n'effubitizi. Abedi yakoze ki aho? Ono alabye embeera egayegaye bw'atyo ne yeemulula ng'omusota ne yeesogga emmotoka ye n'emuggyawo wakati mu kwebwalabwala. Okusabira omugenzi kukulembeddwamu ab'ekkanisa omugenzi gy'abadde asabira nga ono omusumba waasinzidde n'asaba abantu obutatyanga kufa kubanga ly'ekkubo lyokka mwe bagenda okuyita okusisinkana Katonda waabwe. Era nze kyenva ngamba guno gwe mulyango ogutuyingiza okuddayo eri Katonda okufa. Wadde nga nange kuntiisa era kunnuma nnyo tekumanyirikika nkutya, naye gwe mulyango toyina ngeri yonna gy'oyagala kudda eri Katonda ne weewala okufa. Bw'okwewalako tekukwewala. Oluvannyuma omugenzi agalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe wakati mu miranga n'okwazirana okuva mu baana namwanduusa ko n'ab'emikwano. Enfuufu eyo gye yatujja eyo mufu gyatukola ki gyatuzza ava era mwe tudda kale ttaka mu ttaka nfuufu mu nfuufu. Bedi Bwanika kibadde kimugwana yatulyamu olukwe nagenda bakasabu ssente n'empuuga ne balya tetwagala balyako twagenda twajja okulwanyisa omusajja ono nga tujjawo bulyako ate nga bakola ki ate batulaga bulyako baagala okubeera nga bali mu bulyako baagala okulya ssente. Abedi oli bubi wali wakesimba w'ebitanja bisatu n'owangula bino byonna ebikolebwa ku baganda baffe, ku bannyinaffe, ku bakitaffe, mikwano gyaffe, naffe kennyini tubiraba era likodi zigenda zikolebwa ampuliriza. Kaakati nno Abedi Bwanika operation tubaboole yatandikidde ku Abedi Bwanika ne Mathias Mpuuga naye mu mbeera y'emu baamutute talinnya mbitundu eby'e Masaka era ono yabadde ambadde ekisaati kye ekya guliini. Kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso olunaku olwaliro Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ampuliriza jjukira nti ekiro ekikeseza olunaku olwaliro bano baalumbiddwa nga bwe ngenda okulaga nga bw'ogenda obbiwulira oba nga bwe twabirabye edda wabula waliwo emboozi endala
amawulire ameekusifu abantu bano bazze batya era ogenda okukwata bannaffe 20 be baatutte lwaki babatutte abaffe abaasimattuse baasimattuse batya yonna emboozi weeri essaawa zino ogenda kubeera nga ojuulira wabula nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ono olwaleero akeddeko mu maka g'omukyalo ono omugenzi kati ayitibwa ampuliriza musajja amanyikiddwa nga John Bosco Kibalama gwe tutamanyi oba yafa oba gyali kubanga akunukiriza emyaka 7 nga yabuzibwawo ab'ebitongole ebikuuma ddembe lwaki olumiriza kigambo kino kubanga baali bambadde emmundu njereere bonna baamutwala nga kitegeeza nti emmundu zino zibeera n'abakuuma ddembe era omuntu wa bulijjo tokkirizibwa kubeera na mmundu mu ggwanga Uganda okuggyako ng'eyise emitendera era ng'olina na layisinsi yaayo wabula abaakwata ono kigambwa okusinziira ku bantu abaaliwo baali basajja bakutte emigemera wala nga bawerako kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso mukyala w'omusajja ono teyatuula yasigala anoonyereza mpaka lwabadde amaze okubeera nga agwa ku bwino mbu kaakati nno era okusinziira ku poliisi bagamba nti omukyalo ono yandibanga yatugiddwa butugwa okusinziira ku postmortem Mulago baamukebedde maiti baagikebedde nga tebalabako wantu wonna nti oba katwa nti wabadde alina puresha oba abadde alina blood clot yonna oba abadde ampuliza alina sukaali nga kino kiraga bulazi nti omukyalo ono yandibanga yatugiddwa kubanga ono okusinziira ku mawulire galaga nti wabaddewo endulu eyakubiddwa endulu nesirika omulundi gumu ono ng'ali mu kinaabiro era bano bagenza okutuukayo nga n'eddiisa ly'ekinaabiro mbuliggule naye nga tebalabawo omuntu n'omu kati bino nga bigenda mu maaso baategeeza aba gavumenti nga bayita mu mukyala Nabbanja nti bbaawe baali bamukutte mu bitundu ebyekakiri mbu nga bamuteebereza okuba mbu y'omu ku baalumbanga amapoliisi kaakati oluvannyuma bukya boogera bigambo bino nti be balina omusajja oyo naguno gwaka Kibalama taddanga mu kulabwako kyokka nga baakakasa nti be bamulina kati mwami Kyagulanyi leero abadde mu kkungubaga alina ebigambo byayogedde bye tutajja kubuusa maaso ampuliriza tusooke tubigendemu naawe ate nkome obupya Nabbanja Prime Minister wa Museveni yavaayo nakimakinga clear nti Kibalama bamwina oyo Prime Minister wa ggwanga yayogera nti Kibalama bamwina era n'ababuulira n'emisango Kibalama gye yazza nti Kibalama yatta abasirikale era bamukwata era bamwina naye Nabbanja tatulagangako Kibalama tebatulagangako Kibalama is coming to 7 years mama wa Kibalama twasooka bimukweka netukanya ne mukyala wa Kibalama nti temugamba mama wa Kibalama nti Kibalama bamuwamba naye tosobola kweka kyama bwe kityo mwaka gumu 2 3 4 5 6 7 era mama bwe yategeera nti omwana we yabuzibwawo mama nazirika mama nafa tubadde tugumira ku Monica wa Monica abadde strong woman abadde abanja bbaawe ate nga mu kubanja bbaawe abanja n'abantu abalala bonna abazze babombibwa Monica abadde abanja nnyo Nabbanja bbaawe Monica yafudde mu ngeri etategeerekeka fena tukyebuuza engeri Monica gye yafudde Monica was a strong woman, she was a young woman, she was a healthy. Please obutategera kati kyase Monica, but be very sure one day tujja kumanya ekyase Monica. Abantu b'Embarara, abantu b'Omwankole, abantu b'e Uganda yonna njagala mumanye nti kati level government ya Museveni gyeriko ye level government ya mini gye yaliko Museveni we yagambira tino agenda mu nsiko ne bagenda ne bakola ekibinja ky'abayekere kya Fonasa nga bawakanya okuwamba kw'abantu naye kati wano buli omu awambibwa ate amaze ebbanga ddene ng'apulinga tribal card ng'apulinga one tribe against another ng'atukoonaganya atukyawaganya ng'amawanga naye ekizze ekirabika titewali ali safe oba oli wa Northern Uganda oba oli we Buganda oba oli wa Mwankole omuntu yakasembayo okuwambibwa yali Samuel Mugumya bamuwamba wano Mbarara wano Samuel Mugumya taddanga mu kulabika paka olunaku lwaleero nga bamuwamba wano Mbarara abasirikale ba gavumenti so bagenze bawamba abantu bagenze bakola ebikolobero bagenze bakola ebikyamu byonna n'ebyo bataata baffe ne bamama baffe si bye balwana okugjawo banaye twagala tubiri mu Uganda nga ffena tusaanidde nga ffena twagalana nga ffena tuli iko nga ffena amateeka agatukuuma
era tewali ali safe. Tebakulimba nti safe. Tewali ali safe okujjako nga tufunye obukulembeze obulungi, buli omu n'abeera safe, buli omu n'aba nga yeyagalira mu nsi ye. Olunaku lwa leero tuli bihalwe Mwankole tuziika. Yesterday babadde Masaka mu Buganda nga baziika. Kaakati nno tujja kukola nga bwe tuwagamba ku Ssegirinya nti towummula mukyala Kibalama towummula, kubanga ne Ssegirinya bwe kyetugamba nti towummula alabisizza abasajja, ayongedde okukunamya abantu nga muno mulimu abantu nga Bampuuga. Oluvannyuma lw'okubeera ng'omusajja ono yafa, Alan Ssewanyana bwe yavaayo wali ku kitebe kya NUP n'akakasa ensi nti mu baatusiba mwalimu members of parliament ab'e Masaka Bampuuga. Kaakati nno amala okubeera nga yogera ekigambo ekyo, eŋŋombo ya Ssegirinya towummula mirembe n'erabika nga etandise okubeera nga etuukirira. Twalaba abasajja Baluuswa Luwemba bwe bawemuka, twalaba abakyala maama w'omugenzi ampuliriza sijja biddamu nnyo ebyaliwo naawe wabiraba era obimanyi bulungi nnyo wabitegeera. Olunaku olw'eggulo twalabye abantu abambadde ebisaati ebya kyenvu, kakati ebitiishaati bino ebya kyenvu ng'abantu bano babyambadde nga balumba abantu ba NUP mu bitundu ebyekazo Beppo n'Ekiruhura. Kakati nno bano babadde bagezaako okulemesa Mwami Kyagulanyi ogenda mu bitundu eby'Ekiruhura, era ono bamulemeseza n'okkubayo laale wadde nga akakiiko k'ebyokulonda kaali kamukakasa nti olunaku olwajjo gy'alina okubeera ayogereko n'abantu. Mu kutya okungi, mu kukankana, mu bunkenke, bano bataddewo embeera nga baagala kuyiwa musaayi okulemesa kandideeti okubaako kyakola, era bano bagezezzaako okusoomooza abavubuka aba NUP Beppo ne pulezidenti, era bano batuuse n'okubeera nga bakasuka amayinja eri konvoyi eya Mwami Kyagulanyi, wabula batukazaako lya hooliganizi. Twasazeewo ne tusirika, abantu bano ne basiwuka empisa, ne bakuba abantu emiggo, ne bakuba abantu amayinja, ne bakola buli kika ekyeffujjo kyonna ky'omanya ekigenda maaso ampuliriza ku konvoyi yaffe. Wabula bano twasazeewo ne tubassa akasiriso, kyokka ate era olunaku olwajjo gye bwakeeredde mu kiro, apoliisi eyabadde ekuuma abantu bano okubayamba okubeera nga batukolako effujjo n'erumba ba comrades ab'enjawulo mu hotelo ez'enjawulo mu kibuga Mballa, bano ne batandika okubeera nga babafeffetta nga bakwata omu ku omu, era bangi abakwatiddwa abakwatiyo mu 20 okusinziira ku pulezidenti bw'ategeezezza enkya ya leero Mwami Kyagulanyi. Era ono agamba nti abaakategeerwako bali 20, weewaawo nga wandibaawo n'abasingakaawo okubeera nga bakwatiddwa. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, tewaliwo musango gwonna gwe bayinza kunnyonnyola lwaki abantu bano bakwatiddwa. Naye abasajja bano nga bataswala, era mujja kulira nga bavaayo nga babaako emisango gye bajweteeka ku bantu bano oba oliawo egy'enjawulo nga mipaatiike. Bino byonna nga bigenda mu maaso, bwina afulumye ng'abantu bano ababadde bakuba abantu ampuliriza abamu bamukwata mundu, era nga basinga ampuliriza balimu olusirikale, era nga bano bonna babadde ku oda. Wabaddewo meeting enkambwe ezasoose okutuula, era n'olunaku olwaleero ampuliriza teweeyibaala nga bino birabyeko nga pulezidenti ava gye yagenze okudda mu kibuga Mbarara, kubanga ono agenda isingiro olunaku olwaleero era ali isingiro gy'agenda okuva. Naye teweewuunya ng'olabye chaos ey'enjawulo kubanga abadde meeting enkambwe ezatudde eggulu. Waliwo omusajja omulanzi yayogera ebigambo bino ampuliriza, sijja kulyazaamaanya byatandise okutuukirira ku mbeera eno eriwo okusinziira ku lunaku olw'eggulo ku kye twalabyeko. Njagala owulirize ebigambo bino omusajja ono bye yayogera emyaka egiwezeeko emabega, naye ng'amazima gennyini yali alanga. Kaakati wano tulina kulongoosa ebyo biveewo, naye omusaayi gwe okuggyako nga bba bikyega nti mbalwanyise ngeri obufuzi bwe buli babwamusibiramu bbwa ekigambo kya Bayibuli bwe yayogerako abo balugabire. Yagamba nti ow'olubereberye alibeera ow'oluvannyuma n'oluvannyuma alibeera ow'olubereberye, ke kabonero bano ke bajjuza mu Bayibuli. Ontegera bulungi? Naye akaseera kabwako okuvaako ffe bannayuganda tulina situkiramu nejjaka nasoma naddulindi red ku ekyo awo ndifiirawo emmombo zate okutwala ekyaffe nga tunula butunuzi omunalwanda si waawano. Naye neeyisa bwe beebalemye okweyisa obulungi gye tuli, kaseera tubambalire obufuuzi bwabwe tubugjewo. Si kwero, si wanu, si wa Muluka, si wa Gombolola, si wa districti, si wa kutuuka ku level. Katonda yagamba nti mbaleke bali byekolera babikole
Malika bikole ki? Babikole. Bali byekolere. Kyafa kino nakibategeeza mu episode oba yayita bannali naawe sijjukira. Ne mbagamba nti ku bulembe gwa Nuuwa abannuwa baali bajeemu ne basukka obujeemu. Katonda n'ategeeza Musa nti Nuuwa nti gwe yumnyonnyola byenkoze eki bajja eryato yita ebitonde bimeka peya biyingire buli kitonde kyonna kyayingira peya. Naye ekyennyuma ebifo nga tebannayingira peya bwe baatunuulira olinga abazza eryato emyaka gyali bajjidde obwaguuga bwalo tebannaba kukola lyato lyonna lyalikoleddwa mu nsi nga lya Nuuwa bwe lyali lyenkana kubanga lyalimira abaana bonna kati kukola eryato erimalawo bannayuganda olwaleero liba lyenkana litya liba ddene n'ebisolo byakwo liba ddene nnyo n'ebinyonyi oba nfuna bulungi n'emiti kuba n'ebimera byayingizibwa eriba lyenkana litya yali bajja emyaka 9 ali ku lyato abajja ontegera bulungi bwe bamala okuba eryato limaze okuggwa nabaga nti ekisitu kya Katonda kitundidde tugenda tukatulingira eryato amataba gasemberedde omanyi kye baakola bagenda ne balipamamu bupami ne balibeeramu omwo ne baligendamu ne lijjula Nuuwa n'alyoka anyiiga olunyeega nagayi bantu bakikaakibudde bwe ntaddemu nakalo navuga nti Nuuwa teweeraliikira leka babikole bali byekolera te atokakuka neryato ne baligendamu paka eryajjula Katonda n'alyoka baleeta gwe tuyita namusuna onfuna bulungi oba gwe tuyita small pox n'alyoka abasenkenya nga bono gamba covid yatuwaludde emyaka 3 covid yatuwaludde salomanya gwataakwata naye wasigala totegedde tobiriiko nti ye kakati omu yalumwa ennyo neyesuula eddawo nga bono ekyawa nogaa nti bannaye kaneesiige n'obubi buno n'ayesiiga obubi namusuna n'awonerawo nadde naga nti obubi buwonya namusuna nze neesiize bubi bwe baalipamamu bwe baalirongoosa n'amazzi ne balyogoza n'okugoza ne batandika okuganaaba n'olwayo omwana wo yenna bw'alwala n'omusiigo bubi bwe ku smallpox taddamu kumukwata era awona nakati ke kabonero yeddagala tewaliwo kirala n'akubiddwa eggulu omusiigo bubi n'eggulu naye awona oba ntegedde byebintu bimeka bubonero bwa bayibuli si bwajjakana nadduli kaakati ne bano bali mu kubikola tebannakitegeera nti eggwanga lye bayonoonye ne bateekamu n'ebyabwe nga bayaba obugagga babuzimbye tebazimbye eri akaseera kagenda kujja bye mwateeka wano mujjuse tunasooto bisito tubitwala eri ojja siga gy'osigadde ng'olagiriza obagamba bugambi muntundire ekitundu kyange ekyeri munkolere ku bino bane munyambe eyo sikyasobola kudda lwaki tutuuka ku mbeera eyo ng'okulongoosa obudde mukyabulina naye ndera mu nnya lya Katonda ntegeeza bannayuganda nti ebika by'abannalwanda bya bika ebyo bisatu tulina abatuusi tulina abatwa ne tulina ne bana abahutu eggwanga ebbi mu bantu abuli abatuusi abo bajja bawuunyawuunya gye baava mu kusomesa gye tusomesezza emabega ne bajja bagwa mu bantu baffe abalundi abahutu tebalinangako tebabanko na buzibu gye tuli era omuhutu omulimi tomwawulwa nange era ng'oyagala okumanya omuhutu bw'afaanaganira ddala Erias Lukwago kubanga n'oyo mulundi piwa lwakulira wano nfuna bulungi bebo we bate ekikula kyabwe ngoba omulaba goza bamwagalako kinga atutte erinnya lya wano balundi piwa kubana ye mumanyi Erias Lukwago kaakati abo tebaali babyeri wabula abatuusa babagwamba mu 7 abajja bava eri mu Queen of Sheba nga bajja beetooloola be bazze bali amawanga gwe musaayo omubi oba wala n'omunalwanda omuhutu talina musango omuntu atalina muki musango naye mu 7ism kaakati nno eyogera ebigambo ebyo wenjogerera nga musajja wattu yafa dda era okusinziira ku taata we ow'omusajja ono Jakana Nudduli agamba nti omwana we batamutte wuliriza nnyo ampuliriza okutirimbula bannayuganda kukyagenda mu maaso era nga kwava dda kaakati nno nakutegeezezza olunaku olukesezza ekiro ekikesezza olunaku olwaleero waliwo bakomuredi abaasematusa okuwambibwa agasajja agabadde gambalidde emigemera wala era ng'abamu ku bo mwabaddemu omusajja ono ayitibwa Nuuwa Mutwe jjukira nti ono yakava mu kkomera gye buvuddeko era ng'ono yavunaanibwa emisango egy'enjawulo mbu omwali n'okwagala okubeera nga munnange mbw'ajjako mwami Museveni n'okumutuusaako obuvune wabula ono yafuna beyiro ne yeeyimirirwa
era abadde agenda mu kooti Buganda wali ku kooti ya Buganda buli lunaku oluba lumuweereddwa. Kaakati no ono y'omu ku batambulira ku konvoyi eya President Kyagulanyi Ssentamu. Muganda nkakete owulire ebigambo. Ono alojjanga lutabaalo era engalo ezo zakulaga n'ebigere ampuliriza n'engoye ezayuziddwa olunaku olw'eggulo bwe yabadde agezaako okubeera ng'asimattuka abasajja bano abatamanya ngamba okubeera nga bamuwamba ku misango gy'abatatamanyi ku nsonga z'abatatamanyi ne banne abalala nga 456 bwe babadde. Bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo okulya n'okkomba essowaani olunaku olwaleero w'abakomuledi bano we bagenda okubeera nga basula wa bagenda okubeera nga bawuguka bawunzika oluba kubanga enkya tuli mu Mbarara n'Embarara City. Kaakati nno wano wali okulya n'okkomba essowaani. Jjukira nti NUP baali bagineemingako nti ekoma mu Buganda. Kaakati olunaku olwaleero Mwami Kyagulanyi buli walaga enkuyanja n'enkuyanja y'abantu ensinensi y'abantu ekuŋŋaana okumwerolerako n'okuwuliriza message gy'abawa. Kale bino byonna nga bigenda mu maaso bano kye bakoze kwe kusalawo okubeera nga bajjayo amaanyi ag'omu buto okulaba nga bakwata ebijambiya nga bakwata emiggo nga bakwata emmundu nga bakwata amayinja ebifunfugu n'ebiti ampuliriza ebimujolo ebifumu okulaba nga bano bakozesa abantu abamu ku abo be bawadde ssente okulaba nga balemesa n'okutuusa obuvune ku bantu bonna ababa bagenze okkuba laale wamu ne Mwami Kyagulanyi mu bitundu ebya Western eno gy'abasuwalizza n'afuna abantu. Abasajja baasazeeko lodge ndowooza mu kizungu eyo yonna naye ffe mwe twabadde kubanga batuse ne batugamba abasajja bagenda kukola ki bagenda kukwata muno mu buli kimu. Ne tulowooza ntugamba ati ffe tulina musango ki tutambula ne presidential candidate akkirizibwa campaigninga eggwanga lyonna. Kati mfe always we tumala otuusa mukama waffe ye neyeebaka bulungi basigalawo batonotono twegabaagaba nga bwe tubeera mbeera nga bwomanyi bwetambula. Muganda wange twabaddeawo patrulers 3 ne drone egi nze kenyini nabadde mu kalumu nga nakatula bwenti ebbaga nakagiyingiza bwenti njala kweteekateeka naabeko omwana najja nangamba basajja bazze basazeeko nengamba okakasa nangamba gweringizaako bulingiza bwenu kaladde ningiza bwenti enokulaba basajja nga mukaaga nga beepika akageeti. Muganda wange sinza kubulya natuuse ntya mu lukuubo ery'emmanju ne bakyali bangala nga babatemezaako nga wetubeera bakavuma abo banikwa twabadde nga 5. Kati kisooka gyonna kuno twakoze ensobi tetwasoose kutegeera we tusuze. Twagenze tukanga eri wakoma n'eri wakoma naye nga waliwo akasenga akawanvu kati nga waggulu kaliko obuggwa. Muganda wange olw'okwetaasa simanyi we twabuuse kasenga ako era bino biraba zonna zino gundi zizino saati ino yonna yayulise ngene empale nga tubuka bino ebigere byonna bibino ebigundi byatufumise no wansi naye nga kyetulwana kola ki kutaasa bulamu. Kati ffe ne tusobola okusavaivinga naye nga bannaffe abamu bakwata okuba loogi bazimenye zonna bazimenye ne bagenda nga banoonya. Kati wano wentukane neebuuliza nti ffe tulina musango ki His Excellency Kyagulanyi takkirizibwa ku campaigninga naddala mwankole muno kubanga ojjukira bulungi ebyabaddewo nga tutambula nammwe kuviira ddala kiruwula bamutulemeseza omukola bakuta abavubuka ne babambaza t-shirt za yero ne babakwasa emiggo n'amayinja naye nga target eri ku His Excellency Kyagulanyi mutandika mukasukira mayinja ne mukyala we Babi Itungo Kyagulanyi. Kati nogabera mwatu ffe twadde peaceful munnange era message yali nti ffe tetukonfronting abantu neffe twadde tulina okubeera mu kiruwula. Ekyebuuzibwa ababadde bambadde yero nga bali ku makubo babalese bakutte emiggo babadde bataddewo baaki. Kyenjagala ogamba bannayuganda ne baganda baffe abali eno temugeza ne mukkiriza entalo z'amawanga ez'okuyawulayawulamu mu mawanga. Tuli omuntu omu ate His Excellency Kyagulanyi akkirizibwa okukampeininga mu buli sub-region mu buli ggwanga nga agakola Uganda kubanga presidential candidate. Bana yanza muganda wange naye twesabire bweggwanga lyaffe weriraga tweyanze ge yennuwa mutwe tewafunye ku miggo lunaku lw'eggulo banaye olunaku lw'eggulo anti era nga otugamba nti twebeere olunaku lw'eggulo twebeerera musafunye emiggo era nange ne protect nze naye abasajja batusazeeko bannange naye nze kyembakubiriza bannayuganda abali eyo ndowooza mutulaba ffe tuli peaceful naye enkambi eri eyagala balage nti tuli violent. So Mr. Museveni n'abantu bo tetwagala kutukema. Tweyanzege osima tukootya okutwalibwa mu drone ezibaddewo mu kiro. Ekiro drone zazze drone 2
ne patro 2 zaze mu rumu wetwaze mu rumu wetwasuze ne bajja nga bamenya buli mulyango kubanze wona balabye ne nyingira mu rumu yange ne njisiba ne bagikonkona ne bagifiirako n'engano giggulawo kakati bali abaana basigadde rumu zabwe zibadde zikyali nzigule bwe bazze ne bayingira buyingizi nga bakwata buli mwana bakutta abaana bawulirako ddala kuba bazze ne drone 2 ne patro 2 ne bayoora abaana naye kati ffe abawadde mu rumu ne tusigalamu ne tugala oziggulawo ne bazikonkona enzigi ezimu ne bazimenya mu mbeera enkambwe ennyo ne bamenya enzigi ezimu naye ffe abamu twasigadde mu rumu ne tugala oziggulawo paka we bamaliza ne bagenda naye tubasaba baganda bange abali mu gavumenti fena Uganda yaffe fena Uganda si yamu mweka fena tuyina ddembe lyaffe eryokunoonya kalulu kaffe ne mukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muna basaba kyemwako si kikyamba nange yanze ndoza tufuna asembayo kiki ekyabaddewo olunaku olw'eggulo era osimatuka otya mu sekendi za 2 nze nno neebaza Katonda ekisooka kineewuunyisa nnyo okubeera nti abantu abakola effujjo bebawa protection kyokka ate abakuuma emirembe mwana bino biruma bwe nkunyumiza ekirungi nawe wabaddewo wakirabye nti ababadde bakutta emiggo ababadde bakutta amayinja be baalumbye n'amajambiya be baalumbye essanga kati bano of course toyinza kulaba muntu alina muggo n'oteerwanako toyinza kulaba muntu akutte ejjinja n'oteerwanako naye ate ekikwewuunyisa nti poliisi yabaddewo amagye gabaddewo ng'ate ge gawa protection bano abantu finally ekisemberayo ddala era ekisinga okwewuunyisa n'okwennyamiza ate eyalumbiddwa gwe baakubye emiggo ate gwe bakutte nti yeyabadde omukyamu sincerely speaking bana Uganda awo wabaawo obwenkanya wabaawo justice omuntu olwedde tukimanyi bulungi nti shedu esoma nti ayina kubeera wano lwaki opulantingawo abantu bo nti bajje babakube kakati nno bwe balabye nga buli walaga afuna abantu kakati bataddewo embeera ey'okumulemesa okulaba nga at least waakiri tayogera n'abantu abajja okumukuuma oba okumulindirira kigambibwa nti batandise okubeera nga baweebwa ssente bagaana okugendayo gyali bagaana okuyimirira ku makubo bagaana okujja ku hoteri wabasuze kyokka nga gye bukedde olunaku olwaleero mulaba ekibadde mu kibuga Mbalala pulezidenti we yasuze namungi w'omuntu akeddeko iwa ku kkubo okubeera nga bamwaniriza n'okubeera nga bamulindirira kakati no bino nga bigenda mu maaso omukyalo oyo ampuliriza ye yafudde mukwano gwange ampuliriza era oyo eyabadde yabulirwako bbaawe kakati no bino byonna nga bigenda mu maaso alese abaana bamulekwa era gano ge gamu ku maka ge wabadde awangaalira kigambiddwa nti poliisi esazeewo kukuumawo kugumbawo mpaka mbu lwe balizuula kiki ekyatta omukyalo ono ekituufu okusinza ku mawulire galaga nti poliisi newenjogerera weebali balemeddewo lwaki poliisi eremeddewo bakoze postmortem nga balaga ekyasse omukyalo ono tekinategerekeka wabula okusinza ku mawulire galaga mbu boyongeddeyo ewandegeya bongera okukebera okukakasa ddala kiki ekyasse omukyalo ono wabula nga okusinza ku musajja ono gw'olaba agamba nti omukyalo ono yandibanga yatugiddwa yandibanga yattiddwa buttibwa ku nsonga ziri ze nkutegeezezzaako nti yandibanga yabadde amaze okubeera ng'agwa mu buufu baani abaabuzaawo bbaawe baani abaatwala bbaawe kakati nno poliisi nga bulijjo yatandise dde omulimu gwayo ogw'okukola okunoonyereza n'okwogera obwogezi kubanga eno ekola nnyo mu kwogera ne mu kunoonyereza n'ekola kitono era ebiseera ebisinga abantu bangi abazze nga battibwa nga poliisi eyogera nnyo naye nga alipoota zaabo ababeera bafudde ampuliriza tezirabwako na guno gwaka nga zaafuuka musu gw'ekanyanya kati maama Essuti Zirandi ebigambo bino bya nnaku nnyo okubeera ng'omukyalo ono bambi yafudde mu nfa etategerekeka wabula nga bakakasizza bano bennyini aba poliisi nti bawulidde ku lugambo bawulidde ku mawulire ebigambo nga bigambibwa mbu omukyalo ono nga tannasamuka gwe gwa nkomerero yasoose kuba nduulu twebuuza enduulu yakubye yaki eyabadde mu kinaabiro ebigambo bikulu njagala biwulire ampuliriza oba weebuuza Monica Nabukeera yaani onojjukira omukyala abadde amaze emyaka 6 ng'awenja bba John Bosco Kibalama eyabuzibwawo ab'ebyokwerinda mu mwaka gwa 2019 Kibalama ekisinde ki People Power ekyali kyakagunjibwawo Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero akulira ekibiina ekyakivaamu ki NUP kyali kimukulukutira mu musaayi nga yalina n'ebigendererwa eby'okwesimbawo okuvuganya gy'asibuka mu Busiro North. Nabukeera mpawo ataatuuka mu kaweefube w'okunoonya bba okukakasa nga abaana be bakula nga kitaabwe bamulabako
ekyennaku ekirooto kino oyinza okugamba nti kikomye mu kkubo kubanga kakirondoola Nabukeera olumba olutataliza lwamuyodde dda. Ono yasangiddwa olunaku lw'eggulo mu kibaafu ky'ekinaabiro ky'amakamu abadde abeera agasangibwa e Seetamagere mu Town Council y'e Kasangati mu disitulikiti y'e Wakisonga Mufu. Nti omukyalo ono abadde abeera n'abaana be babiri n'omukozi. Ye yagamba abaana n'omukozi nti kangende nabe nga maze okunaba nja kuvaayo ngende nkola ebyange. Ye n'ayingira mu kisenge ogenda okunaaba mu kinabiro. Omukozi naye n'agenda wabweru kumpi n'ekisenge waliwo ekinabiro ky'omukozi wabweru. Kati omukozi yatubuulidde nti yawulira nduulu yavuga mulundi gumu, yavaayo n'agenda n'agamba abaana mugende mu cekinga eki, mugende mu cekinga maama kiki kyamutuuseko. Abaana ne bagamba nti maama nnaku zino tawulira bulungi, mulwadde, tumuleke tetumutawanya. Okusinziira ku nnyina w'omugenzi Joyce Mwetise, baliraanwa be baamukubidde ku kasimu okumubuulira nti muwala we ali mu kiyigo teyeenyeenya. Yakubye essimu naye nabadde sigiwulira. Kati n'akubira sisita wange Rubindi. Kati sisita wange n'akuba. N'angamba obitegeddeko ebya muwala wo okunze muwala ani. N'angamba Monica. Nemugamba n'agamba mbw ali mu nnyumba tayogera. Ono atubuulidde nti muwala we tabadde na lumbe lwonna lumuluma. Tabadde mulwadde. Tewali kibadde kimuluma. Ekyasoose okulowoozebwa nti kandi bakabenje ng'oba mu binaabiro bulijjo ate byakyuseemu nga lyandibettemu. Okusinziira ku poliisi, abasawo mu ggwanika e Mulago bakanze kwetegereza mulambo gwa Nabukeera wabula bagubuuseeko bukumbu nga tebategeera kituufu kyamusse. Poliisi teyasanzewo ku mubiri gwe injuries zonna nga tewali omusaayi okuvaako ku mubiri oba ku nnyindo oba ku kamwa. Tebasanzeewo sayina nti mu kifo ekyo waliwo okusikagana. Ekisooka postmortem emaze okuvaayo naye tewali kyamaanyi kyeyogerako kubanga abasawo tebavuddeyo okulaga nti kiki ekyamuse. Onyanga atubuulidde nti ensonga bazijulizzaamu ekalirizo ga gavumenti ewandegeya okukakasa ng'ono teyamiziddwa musu. Bajjeyo samples endala ne bakitwala ku Government Analytical Laboratory Wandegeya bongere okwekebejja okukakasa okukola test endala bakonfaminge bakakase ati kiki ekyase omugenzi. Poliisi etubuulidde nti okwamuka amaka g'omugenzi ng'emaze okuzuula ekituufu ekyamusse okwewala ebyakasobeza ng'entumbwe nnyinizo gy'akuba amabega ate zo gye zissa olubuto. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bagoberezi bange nga buli jjaaji Makolo Kavuma. Olwaleero nzize okwogera ku mbeera eyalabikidde jjo mu kampeyini za President waffe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'okubajjukiza nti n'olwaleero ayingira field agenda Isingiro. Jjo yabadde kiruhura ne kazo naye okusinziira bwe mwalabye embeera eyabaddewo waliwo ababadde badde ntera okuwulira nga badongwa ku radio mbu kampeyini ndowooza muziwulira kati za kimpowooze tewannabaawo akubwa tewannabaawo ki fe abazimanyi nti kati zitandise. Lwaki ngamba bwentyo? Obubaka bwange obukulu bugenda eri gavumenti eno nti okukozinga violence kyangu nnyo naye ogizikiza kizibu nnyo. Ekyokubiri, muwulirize ebigambo bya mukadde waffe Haji Nadduli. Yabagamba nti muyinza okukozesa amaanyi okuzikizaako egungungo ke mutandiseewo naye kagenda okuggwa nga ffenna tufiiriddwa. So mukeewale. Lwaki ngamba bwentyo?
olunaku lwajjo era nebaza Allah tabaraka wa taala eyatuleetera emitimbagano gino eja social media kuba bino teri mainstream media yabadde yinza biraga naye oluvannyuma lw'ekiriwo nabo bafoosingibwa okukiraga kuba kiba kyalagiddwa dda olw'embeera gye bakoleramu nabo. Ensi yonna ya witnessinze effujjo eryakoleddwa abawagizi be NRM nga babaakingibwa NRM police ne NRM army nga bambadde ate okumanya baajoze ne bayitirira ne bambalya ddala t-shirt ze NRM ne babakwasa emiggo ne batandika okuba abawagizi baffe kumpi bamalawo. Omu yavuddemu n'ekigambo ekigamba mbugende Buganda eno si Buganda. Really? In this 20th century? Ofuze emyaka 4 ocha promoting a tribal settlements? Chemwagalo gamba mwabayogedde ekyo naye ekyomukisa omulungi njagala okusindika obubaka buno eri Baganda baffe abava mu Western Abanyankola Abakiga n'abalala nti ffe tetubayinaako buzibu naye mummwe mulimu abatonotono era nze kino sikiteeka ku Munyankole nti Abanyankole bonna oba Abakiga bonna oba Abawestern bonna kankizinge bwentyo. It is about a small clique of people, goons, abalowooza nti lino eggwanga it's their property. Era nze saanyigidde Banyankole kuba abamu mwabalabye abazze ku laali oluvannyuma wakati mu budde nga bugenze gavumenti yaddidde agavubuka gaayo gakawuula ng'ekolagana ne poliisi n'amagye ne bakuba abawagizi baffe nga bwe bagamba mbu mugende Buganda. Mwami Museveni agenda kuba campaign wano e Buganda oba wotazikubewo wano we bamuzaala naffe tugambe nti tazikubawo mukozese engalabiza mu okutegeera mwabali mbitongole ebikuuma ddembe ebyafuuka ebyabatulugunyi singa naffe muteekawo embeera eyo gye mwataddewo Mwankole naffe mu Buganda ne tugamba it's now time no rally for any NRM in Buganda. Will you manage that violence? Will you? Yes, tukimanyi nti amaanyi gammwe gabali mu kutta n'okusiba naye kino nsiiba nkibagamba teri mufuzi yali asse bantu n'abamalawo. Singa baali batta abantu ne babamalawo Isirayiri yabadde emalawo abantu b'e Gaza naye teyabamazeewo. Genda olaba olutalo kati nga lusiriseemu abantu e Gaza gye bali. Museveni yatta abantu 7,000. 700,000 people be bafiira mu lutalo eruweero wano naye baasigalawo. Naffe mujja tutta naye nze nina abaana bajja kusigalawo and they will continue with this struggle. Ebbanga lye munaamalanga mulemeddwa okukola ku bizibu ebiruma abantu ne mulowooza nti mujja kubaanukuza kubatta na kubasiba temujja kumalako. Eno tribal settlement gye musiga mu bantu mmwe bannaddiini mukadde waffe Kazinda nkuwulira message z'okola bannaddiini abalala bonna abasirise mbawulira oluyimba lulirimu mukuume eddembe mutya okwatula kubalitabangula mugambe gavumenti yammwe gye muwagira mmwe bannaddiini kuba mwafuuka nammwe bawuzi b'akaseppiti. Ffe be mulaba batulugunya ffe tujja mu masinzizo. Mulemeddwa okugamba mukama wammwe Mwami Museveni akomye effujjo lyakola musirise e Rwanda byatandika bityo. For us, we are a very peaceful people. But please don't provoke us. We've been patient for a long time. We know it very well that you are provoking us to kill us, to arrest us. But please, nobody has a monopoly on violence. You can start it, but to end it, it is very difficult. I'm telling you.
There is no any leader who has ever killed the people in the country and they get over. Enough is enough. President Kyagulanyi buli lwe tuba tugenda mu campaign trail ayogerako eri abaana n'abagamba bannaye, we must keep discipline, must be paramount. But you are making violence on us. Sending goons. You are setting malicious groups in our country to kill us, to torture us, to beat us. It might end and reach to an eye to an eye. Mubutufu mulimba nnyo. Mpulidde abakakiiko k'ebyokulonda nga bajjejemba. Mbo tulinze official statement. Bwe twaba official statement ekyatukolwako mu Acholi. What did you do? What did you do, Mr. Byabakama? Bwe twaba ebyatukolwako e Busoga. What did you do? What action did you take? Obugonvu bweru jegerege maanyi gaalwo. Muyinza okulaba Abannayuganda nga basirise. Kyanjo yabagamba wano wagenda kujjawo abantu. Omugenzi Kyanjo nsaba Allah amuwejjana. Nga tebaagala sente, tebaagala ki, baagala buyinza. Time has come. It is now. Tukoye. Olina akola statement egamba mu kamera ndi mugende e Buganda. E Buganda tekiri mu Uganda. Mukazi wa Kyagulanyi Muganda. Sitava mu Western Region. Katana tava mu Western Region. Secretary General waffe. Mwemuloza tetutegeera. This generation is not about tribalism. Museveni and your followers, please. Enjiri gye mukola tegenda kumalako. Tegenda kumalako. To kill and torture is not the solution. Mwaleme oku addressing ebizibu by'abanna Uganda. You have failed to address people's problem. You stick on killing and torturing. You think we are fool. This generation is not about tribalism. We've married Banyankore, we've married Banyarwanda, we've married each and every tribe in this country. So, if you think you will promote violence through tribalism, I'm laughing at you. How can you do such a thing? To go in Uganda, go in Uganda. Want Museveni come in Uganda to organize Israel? Should we also say that let him go in Western Region? Please, please. You have provoked us enough. You have provoked us enough. The more you squeeze a nose, is the more it brings blood. I'm telling you. Let's promote peace when you are promoting peace. But if you promote violence, we shall promote violence. I'm telling you, this is our country. We have no way.